Kigambo kino diabetes abantu bangi nnyo tulina obuzibu mu kukitegeera obulungi tukyogera ne tukiganda waza ntuga nti obulwadde bwa sukaali kakati kyebuzibwa nti nze bwe nywa sukaali olonja kulwala sukaali oba neme kunywa sukaali n'olwekyo mbeere mulamu kale nno ebigambo ebyo bigambo bituufu nnyo okuyiga era tulaba abantu abamu naakula ng'abadde anywa sukaali mwaka ku mwaka nate ne batagamba nti nayina sukaali. Nze maama wange ayagala okunywa kantu nga temuli kasukaali ke akanywera gyali mulamu mulungi nnyo ku myaka 92 naye ekigambo ekikulu ennyo ky'okumanya nti diabetes ekitekezawo olunaku nga luno okusooka kwa byonna nti abantu bangi nnyo bagudde embuzibu olw'obuteekebeza olw'obutakuuma bulamu bwabwe nga bamanya ki ekigenda mu maaso. Najjabikirwa kino nja kikugamba nti kibanga kubika kino ntera okyogera mu ngeri eyo nti najja bamubikira nga gwe bamubikira yeye ku nkomero ennyo ebintu nga byononekedde ddala nti munaye waategedde buli gy'okimanyi nti oli mulwadde wa sukaali tya nga n'obudde bwononese ebigambo bigenze sukaali amaze omumusenkenya amutuusiza awakyamu n'olwekyo twagala tumanye okitekesawo olunaku luno kwe creating awareness nti abantu bamanye okusingira ddala sukaali kyeki ekyo kimu ekyokubiri obulwadde buno bubonero ki bwensobola okulaba ebulwadde ki bwensobola okulaba nemanya nti nandiba ne sukaali kuba abantu bangi nnyo bamuyinanga bwenkugambye nga tebamanyi eyo kyekisinga ddala okunyiiza oba okuleeta emitawaana mu bulwadde buno ti abantu babeera n'olwadde lwa sukaali nga tebabumanyi ne bijja baleetera mutawaana ku nkomerero naye nga era gundi bwali pressure is a silent killer yajja mpolampola n'akuyingira gwe n'otomanya n'otambula n'obubonero n'obulaba naye olw'okuba tobumanyi n'obeera nga obeera n'obuzibu n'olwekyo njagadde nnyo okusingira ddala okwogera ku bintu bibiri kubanga ye mugazi situlamumalayo naye tujja kwogera ku bintu bibiri ekisingira ddala ekireeta n'obubonero byebyokka nga bw'ogambye kaakati njagala tulabe sukaali ekimuleeta kyeki okusooka kwa byonna tuyige ekintu kikulu kimu nti buli muntu gwe nange twetaaga ekintu kyo kye bayita glucose oba sukaali glucose ye simple term esemberayo ddala nga tugenda okumuyingiza mu musaayi naye sukaali ava mu bintu byetuyita carbohydrates emmere eyo ewa amaanyi muwogo kasooli eŋŋano kawunga kwa byonna bwe bityo emmere esinga eyo gye tuyita carbohydrates yevaamu kwegamba bwe bagenda nga bagigoya okuvira ddala wano mu kamwa w'oliridde bagenda breaking down kwegamba bagenda bagisalasala okugitukiza mu butundu obutonotono obunasobola okuyingira mu musaayi kati carbohydrates bwe beyingira mu musaayi eyingira nga glucose eyingira nga sukaali ng'oli wano omuwogo gwo amalusu ne gagukolako okusooka ne gagugonza ne bagenda n'ogaayala amalusu betyama nnyo n'okkirira wansi ne batandika ogikyenjinga to glycogen ne batandika starch esookera kugikyenjinga mu starch neba mu starch nekkirira eyo wansi ne bagituukisa ddala ku kiri ekiyitibwa glucose sukaali oyo ayingira mu musaayi mu byenda okuyitira mu byenda obutono okuyingira ddala mu musaayi kakati sukaali ono bw'ayingira mu musaayi ateekwa okuba nga omusaayi gumutambuza mutwala mu buli kanyomero konna ak'omubiri gwo yes omusaayi is a mere kwegamba ye medium yentambula kyekigaali ekitambuza sukaali oyo ate jjukira nti nno buli katofaaliko k'oyina mu mubiri keetaaga ebintu bibiri oxygen ne glucose okukola amaanyi kakati amaanyi g'okutunula bwotyo nga bw'otunula okutuula obutuuzi nga bw'otuula n'okutemya buli katofaali akali mu gwe kati kuba nga kalina sukaali
kati kafunye sukaali is the fuel. Wenjogera ku fuel abadde munafu bwati olumuwayo ku sukaali bagamdedda muyo ku chupa ya soda oba kintu kyone kiri mu sukaali kitiga nti obutofaali tebuyinaamu maanyi nolwekyo twegera oxygen ne glucose okola kintu kye tuyita energy okola amaanyi kakati ate lwaki tugamba nti olwokuba twetaaga sukaali buli muntu yenna amwetaaga ate kijja kitya nti ate sukaali abafuuka ow'obulabe ate netuulirayo ne bino bw'ate simanya type kakati ekyo kyenjagadde nnyo nnyonyole naye nga tonnagenda ku ekyo oyogedde ku gulukosi kakati nze awe mbanga neetaaga gulukosi bwe ŋŋenda mu dduuka ne neegulira gulukosi ono gwe mpisi omu n'oyo gw'oyogerako bwe ŋŋenda ne neegulira akakebe kange aka gulukosi ne nnuuna mba sifunye glucose mu mubiri byebimu glucose gwenjogerako ye simplest form ya sukaali eyingira mu musaayi era noono kati gulaba kolera oyo gwogula olumuteeka mu ttama bwati kati tayita mu process eri enene nnyo ey'oku breaking down starch biki ye baade bamutuusa ddala ku level esembayo nti bw'omunyuuna bwoti ayingira mangu mbyenda n'abeera absorbed directly mu musaayi era ayanguwa kyobola nti bano bannaffe abadduka abakola sports bw'alaba ng'amanya gamugwamu anuna ka glucose ako kwoyogerako kubanga ko kayingirirawo kangirawo kale kakati sebo ekyo nga tukivuddeko tugende ku kigambo ekikulu ndowooza kyobadde ogamba nti sukaali yafuuka ty obulabe ate omubiri gumwetaaga namba bwe yandiyitiridde obungi mu mubiri omubiri gwandigayo bugambye amaanyi mangi kati nekyo kyekireeta obuntu obutamanya omusaayi gwennyini ogutambuza sukaali guteekwa okuba nga gulina ekipimo kya sukaali ekisigala ekitambuliramu ekitateekwa okuba naye tulinawo ekigambo kye bayita insulin yesika sukaali okuva mu musaayi okumutwala mu butofaali bwonna obw'omubiri omusaayi guno nga gugenda gutambula okuviira ddala we guvudde mu mutima we bagukubira ne gugenda gukimayo oxygen eri wansi ne gutambula ne sukaali oyo nga gugenda gumusuula buli omu kakali njagadde nnyo nteete ekyokulabirako kino abantu bajja kumpuliriza ndowooza nti nno nja kitwalako eddakiika ntono naye bakitegeere kiringanga kyakulabirako kyenjagala abantu bategeere ddala bulungi nnyo sukaali kyeki nti kiringanga ku kyalo nga tulina ekyalo kyaffe nga tulina ekimotoka ekitambula naye nga kitambuza mata njagala mumpulirize bulungi nnyo ekimotoka kino kitambuza mata kigenda ku factory wali ne kijjayo amata ne bakiyiwako amata kyomulimu gwakyo kukiyiwako mata ne gajjula era omulimu gwakyo kwakutambuza kati n'ogwo gwe musaayi gwakutambuza mata gano gagende ewa mwami Kironde yeetaaga liters meka bwe ziti ewa Steven liters meka nti bwe ziti ewa Serwanga liters meka nti bwe zityo okitegedde kakati wateekwa okubaawo ku kimotoka kuno nk'ogyeko abakivuga tugambe kale oba kyevuga kyokka situkimanyi naye wateekwa okubaawo abapakasi abatikuzi batikule amata gano gagende wa Kironde batikule amata gano bagende ewa Steven beyongereyo mu maaso kyo kimotoka mulimu gwakyo kwetoloola nekireyo ku factory nekireyo ku factory kakati nekibeera bwe kityo nti ekimotoka kino abapakasi bano gwenkugambye nti ye insulin bateekwa okugjako amata bagatwale bwa Kironde wagundi naye emirundi egisinga obuzibu bwe bujjira nti ekimotoka kino tekiteekwa kubeera n'amata ago gonna ng'omulimu gwakyo gwakukola ki kugagaba singa abapakasi bano mu nnamba emu babanga ku mmotoka tekuli jjukira nti ekimotoka kino kijja kutambula nga amata gasigaddeko kiddeyo ku factory ate ebintu bino biri automatic ate balodikeko amalala ng'ate galigwe kaliya ekivaamu ku nkomerero kisobola okugenda nekijjula amata ne gakiyiika ne mu inginiya nekikwama eyo ye type 1 where insulin nga taliiwo abapakasi abo abajjamu gundi tebaliiwo type 2
kwe kusanga ya mungi type 2 do soka njagala tonyonyola ebika bino ebyenjawulo nti type 1 yeyo nti tewali insulin ajja sukaali mu musaayi kumutwala mu butofaali obwenjawulo. Type 2 weewali nti ekimotoka kyaffe era kiyitwala sukaali kitwala amata naye abapakasi bwe badde batwala amata ne basanga ng'ewa kironde jo mpozi ge baateekayo kironde tegakozeseza n'olwekyo bagakomyawo muki bagakomyawo ku kimotoka ne basanga ng'ewa Steven yaggaddewo tebakola ki tebajja kunywa amata n'olwekyo era amata gakomawo. Inene keesi mu ngeri yonna abapakasi weebali amata weegali naye eri gye baganywa bebetegula kufuna amata gano n'olwekyo amata mu ngeri yonna gasigaddewo ku kimotoka era ekimotoka kijja kuddayo ku factory bawongereko amalala kugali agabaddeko kwagamba mu byempimpi yeyo ye type 2. Type 1 is where mu ngeri insulin ekintu ekijja sukaali musaayi nga tekiriimu mugwe ekintu kino kikolebwa mu pancreas waba mu nnuuni. Insulin yakolebwa mu nnuuni kati nnuuni bwebanga tekoze insulin emala oba teri either mu structure y'omuntu nga bwe yatondebwa oba ennuni yennyini yaliko obuzibu kati ekirungo kino ekya insulin nga tekiriiwo okujja sukaali mu musaayi eyo type 1. Type 2 yeeyo nti omuntu ye yennyini obutofaali bwe tebwegudde kukozesa sukaali. Buresistinze insulin wali naye ate buresistinze okukozesa sukaali. In most cases ebyo bye bigambo bitugenda okulaba lwaki kibeerawo naye olw'obudde njagadde nnyo okukyanguya mbategeeze nti type 1 in that case yeetaaga okuba nti no insulin omuntu agifuna asobola gifuna mu ngeri endala yonna ng'agijje either mu bimera byetuyina tugambe tuyina ebimera ebirungi ennyo ebisobola okukola insulin era waliwo ne insulin plant by the way gimanyirwa nti insulin plant ebintu nga okra biyina ekirungo ekyo kya eugenol ekiri just nga insulin bwe yandibadde. In fact kirungi nnyo okupima sukaali okumujja mu musaayi. Okra akola akikolera ddala n'ebintu ebirala bingi nnyo bitugenda okulaba. Okra yenna okra oba kaawa oba ekiva oba ebikoola oba that mucilage that ekintu ekyo ekiseerera kyolaba ekyo kikola emirundi ebiri. Kislowing down first of all okuyingira kwa sukaali omungi mu musaayi at the same time eyo eugenol gundi eyo phytochemical eyo gyetuyita eugenol gyekina ekola ddala bulungi nnyo okupima sukaali okumutwala mu butofaali n'okumujja mu musaayi kwa musaayi guleme kusigaza. Idea eri nti sitwagala musaayi guno gusigazeemu mu sukaali mungi. Yes. Buli lwe gusigazaamu sukaali asukka ekipimo gundi kyegwetaaga. Yes, kakati nja kuwa kyakulabirako nti oba percentage ya sukaali eyandibadde mu musaayi teyandisusse nnyo mils 5 n'obutuntundu 5 ku buli saayi gwonna nga bugandibadde ekyo kyekipimo ekyandibadde nga kibeera mu musaayi asigaddemu yenna agende ng'atwalibwa mu butofaali agende ng'atwalibwa mu butofaali bwatyo kakati ekyo kyekyantambuliddemu naye singa tusanga nga sukaali asuse agenzemu 21 ali mu musaayi gwo aganye okugenda mu butofaali obwo bwe bulwadde obwa diabetes esebo kwega sukaali singa asigala mu musaayi nga tagenze mu butofaali ekyo kyekiyita olwadde bwa sukaali nti kati gw'olina sukaali naye nga sukaali yeetaagibwa buli muntu nga bwe mbategeezeza. Bubonero ki olw'obudde twagala tulabe kiki bubonero ki bwe tutera okulaba kiddako nja kunnyonnyola ebika ebibiri mu ngeri endala naye njagala ndabe bubonero ki obulaga nti munnaffe ono alina sukaali. Anti kati waliwo kyetuwulira nti sukaali waali wansi ate sukaali waali waggulu. Sukaali wokubeera te wansi ekyo kibi nnyo ekitegeeza nti ne gundi yennyini kiki wayogeddeko ekyamaanyi kitegeeza nti ojja kuba ate munafu ddala.
ente sukaali bwabeera wansi wate onafuuyira ddala kubanga nagambye nti obutofaali bwennyini bwetaaga sukaali naye ate sukaali ateeka okuba nga asigadde mu musaayi mutono. Sukaali kati lwabeera nga ate mutono nnyo nti tavaamu nagenda mu butofaali, awo wali obuzibu ssebo. N'olwekyo katugende ku signs and symptoms. Abantu abasinga bafuna obuzibu obw'okufuuyisa okumukumu. Ng'ate ekyo kijja nti bw'amala okufuuyisa afuna ennyonta, increased thirst, n'ayagala okunywa. Naye buli kaseera n'awulira nga ayagala okunywa. Ennyonta emuli bubi ate afuuyisa, kwegamba kyagenda okufuuyisa oluvaayo ate ennyonta nemubeera obubi n'addamu n'afuuyisa. Ekyo nno kigambo kinene nnyo. Ekyokubiri kwe kubeera n'amaanyi ng'era gamuweddemu. Ate olumu nga either ayina loss of weight oba excessive weight, ekimu ku byombi, naye nga amaanyi ago buli kaseera gamuggwamu. Era singa otambula n'olaba nti wakazuukuka naye otudde awantu otulo tukuli bubi, tugambe nga tolinayo birala byakuleetedde mutawaana nti oba teweebase kiro, naye nga wasuse weebase bulungi naye okuzukuse ogenda owulya amaanyi obwongooterera, amaanyi gakuggwamu. Awo nno wandibanga gayala neweebuuza n'otambulako naye ng'owulira toyina maanyi bulungi. Eyo kamu ku bubonero. Kali akasooka nkogeddeko kukuba nti nno ofuuyisa emirundi mingi ate ng'ekyo kiri associated n'okukola ki n'okuluma ennyonta, okubeera ennyonta. Yes, ennyonta ekuluma. Kaakati ekirala ate kwe kuluma ennyonta, ng'ennyonta eno buli lwonywa w'ogiwulira oyagala kunywa ebiwoomerera. Abantu banno bwe babawa kasukaali mu katunda ngo nti akatunda kano tekanoze bulungi sukaali, kabuzeemu sukaali. Kasukaali keeko batukongeremu. Ako kabonero nako kasowulya nga gwe oyagala kunywa nnyo naye ate nga okunywa oyagala nnyo okunywa ebiwoomerera ennyo, omanya nti nno olina obuzibu bwa sukaali wandibanga butandise. Ekirala ye blood vision, kuba nti nno amaaso gatandika okufuna ekifu n'otolaba bulungi. Kirala kwe kwagala okuliira okumukumu. Wakamala okulya ate wulira enjala ekuluma. Frequent hunger eyo noga nti ibane nalidde naye ndinga atakuse ebyo kasito tandika okuwulira ebyo kwe kubonero ssebo. Ekirala kwe kufuna akamwanga kakkala. Abamu batuuka ekiro nawulira nga n'amalusu gennyini gabuze nga kamwe kamukazi yenena nalyoka azuuka mangu agenda anywa amazzi. Wulidde kati ne tubeerawo n'emitwe n'omutwe nga gukulumirira. Ebyo nabyo ke kamu ku bubonero. Ate ne kitandika okuwulira ng'osanyalala numbness mu mikono muno, otandise okusanyalala mu mikono, osanyalala mu bigere, wenna otera okusanyalala. Weewaawo obubonero bwe njogerako si bwatteeka nti tebulina bintu birala bwe bireeta, nedda. Naye njagala mu biwulire buno singa ogenda nga bonna bwenzija ojja obuwulire, ojja obusoma, ojja obulaba nga bukutuukako, jjukira singa tulaba nga olususu lukala mangu nnyo ne lutandika okusiiwuka amangu. Lwaki olususu lusiiwuka? Olususu luteekwa okuba nga lulina moisture content, kwegamba nga luli moist, lulinamu akantu akabeerako kungulu nga kalabika nti kaliko obundi, naye kasita olwo lukala ennyo ne lusiiwuuka ennyo ng'ate biri byonna ebirala obiraba. N'olwekyo manya nti mukwano gwange wandibanga olina obulwadde obwa sukaali. Problem nga bwe twagambye nti olunaku luno olwaleero bantu butamanya bubonero buno era n'obutagenda kwekebeza na kumanya bulwadde bwa sukaali. N'olwekyo ndowooza nga bwe ngambye ssebe ebintu bibiri bye twogeddeko, mbyogeddeko nti tugezezza okulaga sukaali ava ku ki ate ebireeta sukaali, ate ndowooza ne twagala obulwadde bwa sukaali ne twogera ne ku bubonero amangu nnyo, naye nga tubyogedde mu bufunze. N'olwekyo wiiki ejja ndowooza tujja kwongera okulambulula ekigambo kino ekya sukaali nga twogerako. Mpozi ekirala kyenjagadde okutegeeza nti sukaali wadde oyogedde twogere nti singa omuntu agayaalirira n'atafa ku bulwadde bwa sukaali, bizibu ki ebirala byayolekedde? Nabo nayatta. Sukaali attira ddala. Era sukaali wa mutawaana nnyo. Sukaali avaamu okuba nti nno sukaali ono mu kumujjanjaba olumu ojja kwesanga nga omubiri gwina engeri gye gwewola ku bitundu ebimu, naddala ekirungo ekyo ekya calcium.
kukyewula mu magumba kuba kiina bwe kiyambira ebyo byonna byetaaga kumanya luvannyuma naye kaakati okukakananga omuntu bateekwa kumuggyako magulu bw'afuna accident oba just okutambula mpolampola okukuluwagira bwati amagulu calcium agagwamu ne gaba nga gamenyeka. Ensigo ayinona n'ensigo sukaali 50%, in fact more than 50% y'abalwadde b'ensigo baba balwadde ba sukaali rather baba balwadde ba nsigo. Lwaki? Ensigo omulimu gwayo kusengejja erwana nnyo buli kaseera okusengejja ebintu ebitali bituufu okuva mu musaayi. Insulin teyajjeemu musaayi sukaali mu musaayi kati ate ensigo bambi yerwana wano. Era usually bw'oba nga okombye ku musulo gwe gw'atandise okulaba obubonero buli bwonna komba ku musulo gwo olabe si kikyamu yo tokitya nnyo komba ku musulo gwo ojja kulaba nga mulimu sukaali mungi gwomerya bwomerezi era manya nti nno olwo otandise okufuna naye ng'omaze okulaba obubonero buli bwennyina bwenzize njogerako waggulu. Ekirala kwe kuba nti bannange bafuna amabwa ago ne gatahiiringira ddala ne gagaanya ddala okujjanjaba ne gatawona ne gabeera ga mutabwana nnyo ne batandika okufuna ebiba. Era bw'otunuulira wansi w'ebigere byo naddala wansi w'ebigere byo tunulayo olabe bw'olabayo ebiba ebya black darkened skin patches of darkened skin bw'ozirabayo wansi eyo tandika okutya ng'omaze okuwulira obubonero buno bonna bwe tuzze twogerako ekiwundu kitandise okusamba eddagala